Tubadde olunaku lwaliro nga General Muhoozi Kainerugaba akulembera amagye g'eggwanga lyattu Uganda akutte wansi ne waggulu era ng'ono avuddeyo n'abeera ng'ate ayongereza ku bubaka bwe basobodde okubeera ng'ate aweereza olunaku lw'ejjo ategeezezza nti kakati kiri confirmed amagye ag'eggwanga lyattu Uganda ga UPDF gali ready gali mu kubeera nga tegeeteekateeka very soon eggwanga lya Iran ligenda kubeera ng'ate munnange lifuna ekyokya era ng'ono avuddeyo anategeeza nti ekinene ennyo zigenda kubeera nga teziwera weeks 2 ekinene abajja kubeera nga te munnange bamaze okubeera nga tebawamba ekibuga ekikulu kya Iran ekimanyikiddwa nga Tehran era nga ebigambo by'omukulu ekyamazima kiri nti bw'obanga obizeemu oba okoze ensobi njagala kubeera nga te mbikusomera ng'omukulu bw'asobodde okubeera nga ate abiteeka yategeeza n'agamba nti it can't take us more than 2 weeks to capture Tehran. A UPDF brigade is enough for that job. Ono avuddeyo n'ategeeza nti tesobola kubeera nga tekitwalira weeks 2 ekinene ennyo nga tumazeddde okubeera nga te munnange tuwamba ekibuga ekikulu ekya Iran ekimanyikiddwa nga Tehran era nga amagye gaffe aga UPDF gamala bumazi okubeera nga te munnange gakola omulimu guno kakati no oluvannyuma okubeera nga te munnange yakamala okubeera nga ateekayo ebigambo ebyo abakulu mu Iran ekyamazima kiri nti ensonga zino batandise okubeera nga tebaziwulira eza Uganda okubeera nga te munnange yavuddeyo netegeeza nti egenda kubeera nga ate evaayo ebeera nga te munnange supportinga eggwanga erya Israeli bavuddeyo nebabeera nga ate munnange bawandiika obubaka bwabwe waliwo omukutu ogumu ogwa Iran guvudde negubeera nga teguteekayo obubaka naye ng'omukulu bamuzalayemuko abategeeza nti ladies and gentlemen the latest phenomenon to entertain you on Africa's Got Talent era nga wansawo basobodde okubeera nga tebatagingawo obubaka bw'omukulu oyo General Muhoozi Kainerugaba nga bwesobodde okubeera nga tembukuyitiramu kakati neera tubadde tukyali awo ne wavaayo minisita era nga alina obubaka obukambwe wasobodde okubeera nga ate aweereza bannange wano wetulaga ekyamazima kiri titubeere nga ate tuwenyweza kubanga ensonga zino senga zifuuka serious ne ziva ku Twitter oba X ekyamazima kiri nti Uganda tuyinza okubeera nga temunange tufunamu ate kitali kirungi ngenda kubeera nga tekuterawo obubaka obwo omukulu byasobodde okubeera nga ate ayogera ku nsonga eza General Muhoozi zasobodde okubeera nga temunange ate kale tula butuzikalira tuwedowooza wansawo ku ki kyolowooza ku nsonga zino nga bwe ziri mu kubeera nga ate zigenda mu maaso n'abamagye eyo ngenda kubeera nga tembogerezako n'obutambi olwa bungi nnyo tula butuzikalira subscribinga akade ka notification mukakoniko buli we nabandese video ojja kubeera nga ate ofuna notification nati kakati Fahad NHPR kyasobodde okubeera nga ate atuleetera kamba ensonga zino ate oluvannyuma zijje n'amawulire amala mangi nnyo tuvaawo. Some breaking news, Uganda has said they're going to join the war for Israel. They said, quote, any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war on the side of Israel. Well, last night, Uganda's military chief, for whatever reason, went on a complete rant on Twitter, talking about Uganda wanting to join the war to support Israel. But it gets worse. He actually unveiled that Uganda offered Israel their support in the war against Iran already. He said, quote, we would have captured Tehran in 72 hours without any bombing. Seriously, he said that Uganda was open to invading Iran. And he also then said that Israel ignored them. And he said, quote, but of course they never listened to a black man. Why bomb people who support you? Now, I'm going to be honest, we actually have no idea why this military chief has come out overnight in so much support of Israel. A lot of these posts have actually been deleted since then. He also said, quote, we want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. That was probably one of the most sensible statements he made throughout the night. Now, we don't know whether he was drunk overnight, to be fair, and posting these tweets. Or we don't know whether he was being serious and he just lashed out against Iran, and Uganda actually hates Iran. Truthfully, we have no idea, but I can't imagine in any way how Uganda would even be able to fathom supporting Israel militarily. Like, logistically, how on earth would it work? It just wouldn't. It wouldn't surprise me if Israel had just paid Uganda like $1 billion in order for them to just come out and say this and cause so much media chaos. And so maybe by reporting this, I'm falling for what Israel wanted. I don't know. All we know is that the chief of the military in Uganda, who's basically in charge of the country, came out overnight talking all of this support for Israel and how much he hates Iran, and how Uganda has actually militarily offered their support to Israel and offered to invade Iran and take Iran hostage. I mean, this is crazy, but it's something you need to know about because it seems he was serious. And so, I'm sure Uganda isn't going to do anything. Muhoozi Kainerugaba from Uganda, listen to me carefully now. You think you can
attack Iran while we are in Africa? Do you think you can attack our people in Middle East while we are in Africa? Listen to me very carefully. You are going to withdraw every statement you done it for Israel. You are going to withdraw every statement you support Israel in Africa. Africa is not your playground, my friend. Iran is fighting for justice right now. Iran defending justice right now. Iran freeing the world from injustice right now. Africa has been colonized last 120 years. And you, a slave of Israel, and want to come attack the warriors of humanity. Bana mwenna kuwa banku banange n'ensiima nti bankubidde ensonga ate nenzikiriza kyali kinkubiza kyobola asiina gwe nagamba gwe naloopera yadde n'omulundi n'ogumu nti no bankubye abakazi tusoomooza kyava ku ky'omulundi ogwo omusajja yali yaŋŋaana okugenda ewaffe nga ŋŋaanye naŋŋamba bwe ndiba njagala kugenda tujja genda aba babiri kati of course buli mukazi ekyaba akyagala ne tubeerawo omwaka ne guggwako baanamwe nga sigendako waka kati omwaka bwe guggwako nga nkola ki nga brother wange yali agenda waka kati twalina omuze nga bw'aba agenda ankubira essimu mba nina kyenjagala oweereza mama n'enkimuwa n'akola ki n'agenda nakyo kaakati koolo nga nkubira essimu nga ŋŋamba ŋŋenda waka kati omwami wange yali alina gye yalaze nga tagenda kudda nga kimanyi bulungi tagenda komawo nga nze ŋŋamba brother wange nninda nga ŋŋenda nga tugenda mpaka waka kati nagenda neekuba ebifaananyi buli stage gwe tutuuka buli mutendera gwe tutuuka nga neekuba ebifaananyi ng'obujulizi banaye nga tutuuka ewaka twatuuka obudde bugenze sanga 12 awo nga bwali buwongedde ne tusulayo kumakya maliri nasula ngambi mama nkyankeera kola kikugenda nga mama kola ki nga ntegekera kumakya nga bukya 12 nga tusimbula nga tukola ki nga tudda nga ntuuke waka nfumba nkola buli kimu nga nkola ki nga ninda omusajja nga akomawo nga atuuka of course ngewaka walaga sibaddewo ebintu ebiriwo biki bye naze nabyo nga nina omunyonyola nga mbuuza nga mugamba nva waka nga ngamba ani yakuwadde olukusa of course nga tewali kati nze nagamba bugambi kaŋŋende ekijja kijje yanamanya ekinaja kyonna nja kukola ki nja kuvuma nakyo baana mwenga omusajja akola ki nga asirika nga ntunulira bwe bati kyali oba nga ekiwedde nze simanyi ng'akwata essimu yange essimu nga akola ki ng'agibikula baana mwenga lwaki tasangako meseji kati meseji eyo gye yasanga yali amazima ya ex wange omanyi okubanga twali tuvuga nga tujja ne tumulaba kumakya ne tumusisinkana nandaba nange ne mulaba owulira nampeereza meseji oluvannyuma lw'essaawa nga lowooza ntuusa gye nalindagaye nanteerako meseji saayo oba nkibagambe batya tewaliwo kyaliwo yadde n'ekimu just twalaba muntu naye nandaba nanteerako meseji nti otuuse bulungi kati nze nali sigisuubira nga simanyi sirina nekimu nga omanyi olikiri nti wali ensobi yonna gy'okoze kati bawange olwabikula essimu bwe bati ng'atuukira ku meseji nti otuuse bulungi bw'obeera gwe mugambye enva waka ate meseji kuliko ya musajja nti otuuse bulungi ijjukira meseji yali ya WhatsApp enamba teyali nsavinge nali sigimanyi nga mbuuza poza ogambye ovaawa nti nva waka okakasa nti ye nga mbuuza ani onaakubuuza oba otuuse nga mugamba akyani nga ndaga meseji ngendolaba profile picture nga nkuba ku muziina buli maaso nga nsooka nkankana bwe bati nga mubuulira ekituufu nti oyo ex wange bamuyita gundi teyanyega kintu kyonna n'ayimuka nagenda naggalawo olugiko nze kalabaayi nali tuddewe bati ku buliri sajja nasooka nsawula zi screenshots ezo emu bwe bati n'endala bwe bati nemanya kawedde munene ekwata bwe bati naawutula nze nankuba nagenda olaba nga oba nze nali nsirise nga sagala ne baneiba bamanye nti no ndi mu kukubwa kati yanyumiza luvannyuma mbu yagamba ono omukazi alina eggumi
nankwata nansitula nankwata mu bulago bati nanteka ku mpaji y'ekitanda nantuga omusajja nantuga nalaba nga sifa nantuga nga sifa nankwata nankasoka ne bompe wansi ku ttaka kati ne mulaba nga anoonya nenga abadde anoonya kambanzise kati bwe yali anoonya namala nabivaako ebyokunoonya najja wendi natandika okunkuba emigere nansamba ekyamazima nagera olaba mulabamu abantu 2 4 6 8 ekifo ne kijja ku maaso saddamu kutegeera kati luvannyuma nnyo simanyi budde kibwe namala wabula nagenda okudda engulu ngandi ku buliri yansitudde nanteeka ku buliri naye ng'akutewe bati piro ng'agikutte nendowooza agenda kunyiga pira nzite namugamba tonzita kankulage nemugamba mpako simu yange nakwata esimu najimba nemuganzigira mu password kuba nali sola alaba najja mu password nankwasa esimu kati nagenda bugenzi mugalali nemulaga ebifaananyi nga ndine maama ndina omwana buli kimu nemulaga nemugamba nva waka nsonyiwa kati awo ng'akutewo bati esimu nasika namala nasituka nafuluma nagenda nabeereyo nange nenyimuka nenedabiriza nentuula neninda omuntu ngatada ngamulinda ngatada obudde nebuziba nemuweereza message nemubuuza ogenda kukomawo nambuuza oliwa nemugamba ndi waka okola ki nze tewali nkulinze nangamba togenda kundooka kunzeewa nangamba togenda ku poliisi kunsibisa nemugamba sirina nsonga lwaki nkusibisa kubanga nze mbadde omukyamu tonkubidde bwereere nemugamba nangamba kyenkoze kibadde kibi it's better nogenda nokola ki at least nondooka ku poliisi nemugamba sigenda kukikola wabula just okuba onkubye ennyo ate mpulira bubi so komawe waka basisobola sula mu nju bwomu mpulira bubi banange nfunyeeko obubaka mu sister wange my elder sister nsindikiddeyo ka message ng'omwana muwala yafunyeemu okukyankalana ne maama yo lwa boyfriend kamba abuulira amazima agalimu Katonda onyiige bw'onookifunamu omulamu ojja kifunamu omulamwa bamaama kino si kyabataata kiri bweru waakyo bataata bali bweru waakyo naye bamaama bw'olabanga omwana wo ng'atandise okulabankana ng'omwana omulaba engeri ze zaatambulamu ayinayo akalenzi akamugambako omwana oyo muyite omwana oyo mutuuze omwana oyo mubuulira amazima omugambe nti mwana wange ekyokuba ne boyfriend si kibi beera open eri omwana kubanga ne bw'onoosirika ate era ajja kumwagala ate nga tewali abuulirira kati gwe kitegeere nti amwagala ate obuulirire abazungu kino bakikola era abazungu kino batusingako omwana omutegeeza omugambe ekyokuba ne boyfriend si kibi mwana wange okubeera nkimanyi omulina si kibi naye ekibi kiri kimu ekikolwa kye bayita sex kubanga njagala okukutegeeza muzadde maama munnange omwana feelings bwe zinaabanga zizze ng'essaawa eyo omubiri gumugamba boyfriend ne bw'onookola otya ne bw'onookambuwala n'ojjayo ejjambiya n'ojjayo n'effumu n'okwata n'esseŋŋenge ajja kufuna boyfriend mpozi ng'ogamba ogenda mwesiba ku luguwa nga bw'olaba olwa Gomesi mutambule mwenna bataata ne bwe baneerimba mbu omwana mutwaleko out omwana muwe ku ssente omwana mugambe nti amuye wa boyfriend osaaga omubiri gumanyi iwe father tegulina kyegugenda kukyukako taata ne bw'onookola ebikolwa 10 kimu kyokka ojja muyamba omuwe omutwaleko out yeyagale ayige bwe batambula ne ba boyfriend ayige bwe beeyisaamu ne ba boyfriend ojja muwa ssente afune transport anaamutwale wa boyfriend ekyo kyokka kyojja okubanga okozeeko nga taata naye omwana yenna ekikkakkanya feeling maama wange kankikubulire boyfriend girlfriend kati omwana oyo bw'ota omukugire n'abaako munnaamugamba nti I love you buno bwonna obusimu obunaaba bugolokose munda mu mubiri bugenda kukkakkana omwana oyo abeere muntu nga ne mu nnyumba asobola okwebaka ng'omubiri gukkakkanye bulungi naye omwana buli lw'onoomukugira nga toyina kola omubiri bwe gunaasituka jjukira tewali agenda gugambako ajja kutya okunyumya naye ne bweba simu ajja kutya okunyumya naye ojja genda okulaba enkeera ayina engeri gy'okutolokoka ajja kufumba ekintu kyonna engeri gy'akutolokako omwana oyo adduka agenda asisinkana omulenzi bw'anaamusisinkana olw'okuba talina access emusisinkana bajja genda deep ojja kwesanga nga bagenze naye sex naye omwana ono bw'ona omufuula mukwano gwe ate bw'obanga obuulirira omwana atandise okulaluka beera n'emirembe n'essanyu n'okukkakkana n'okwagala okungi gy'ali ajja kukuwulira
neka tebereza mbono dawo n'omuvuma kirabe noyogera bingi ajja kutunuulira naye ng'olweggula alinze engeri gyakupasukako ani ataalalukako ndowooza obitegeera bulungi byonna obimanyi naye bw'ona omubuulirira mu kwagala ajja kuba n'awaka bulungi ng'omutima ateredde bulungi akakkanye bulungi ate n'omulenzi anyumye naye ng'era wadde aliwako oba balira ku simu ng'eyo ng'era olaba mukakkamu obulamu bukkakkanye maama tamurebukinze omubiri gwe gukkakkanye waliwo agugambye akagambo kya I love you taata togenda kukkakkanya mwana atandise kufuna feelings gwakumanya oli daddi era tolina nakyo ogenda kukyusa ku mubiri gwe wadde eddakiika emu bweti ate ebigambo bino byenjogera bamaama si byabataata taita tolina kigambo kyogenda kubuulirira mwana alabisa olimba ebintu birekere bamaama kati maama omwana muziyize nnyo ekintu kye bakola okugenda mu action era bw'omubule mugende mwana wange okufuna yakwagala it's normal mubuulire it's normal omuntu yenna ku nsi alina okufuna amwagala omuntu yenna ku nsi alina okufuna mukwano gwe byebigambo byoba omugamba mugambe naye Katonda ekintu kyateetaagira ddala mu bulamu buno ye sex omwana mubulire kati nze nakolanga ne gasitole nga nina gasitole genzi janfumbafumba omwana mutamize ddala sex era nga nyiza okujja ne mbagamba nti abange mbadde ntambula nsanze abavubuka babadde nga 6 naye nga bageya gundi ndaba yekiwala ekyegabangula ku kyalo nenkibakubirawo babadde bageya gundi bamwogeddeko munange bamuyise kisowaani bamuyise kibaafu nfuna buli kigambo kyonna ekibi n'ekyogera engamba naye ate n'abalinzadde bamwogera kuba nange olaba nga bategeerekeka era bagambye nti maama ye buli gwayagalako ng'agenda nga beegatta olwo tamya kintu kye bayita sex nga tugeya nga lomba buulira dda naye nga sitole yonna gyemba wanfu nga sirina nakye naawulidde kakati awo ne batamwa nti toyina kugendayo bajja kugeya ng'era nyemba buulira kati nembatamya bino amasomero bye bakola bi house party abaana bawummudde bakola bi house party mu birthdays n'abatamya house party ne badda ne mukati era nga nyiza okudda ne mbagamba nti abange house party ezo mweziraba jjukira biba mu nyumba munda mubeera mu rooms nti abaana abo abalenzi abo ababaagala ku myaka gino they are not genuine tebali ba genuine lovers bo baba bayina kibambadde baagala kwaka bwasa ate baakira ku bannaabwe abamu babamu n'emizimu era nga mbabuulira nti kakati abalenzi ajja genda kugulira soda nga beekuŋŋaanyiza abalenzi nga 8 bonna nga bagenda kukozesa nga te mulimu n'oyo abadde akugamba bulijjo nti I love you nemuga nti bagula soda nga bamuteeka mu kalifomu ng'otamira ng'ofuukira ddala ng'afudde nga bonna 8 bakozesa nno bwe bakusekerera bwe bakubekebera wonna jjukira oba olina kalifomu ogudde eri wenna bwe bakukebera okugulu bakusudde eno n'okulala bakusudde eri bwe baseka olumu bakuba n'amasimu ekyo ne mbatamya house parties gw'ofuna bufunyiga sitole nga maama olina kubeera mugezigezi nga mwana wa musota kuba njagala okutegeeza nti ne bw'ona eppanka mbu togenda kubuulira mwana togenda mukugamba nti tufuna olifuyo okubeera ne boyfriend ajja mufuna ate nga totegedde nga bino byonna byenkubulya tewali abimutangaza mwatuuke ku byokola by'embeera ze bamutuusaako nga tebalina oluŋŋamya nze waliwo omukyalo omu yambuza n'okumbuuza nangamba gw'omanya ba boyfriend b'abaana mbamanya kubanga mbeera open n'abaana mbeera open era ogenda okulaba nga gyakulya nti mami do you know what ne nayiba nno leera ŋŋambye bw'ati ng'omugamba oyo nayiba kati mugwegwenyufu tomugamba nti toddamu kumubuuza amubuuze abantu baloga ggwe amubuuze era omugaye nti kati obadde omufukaamira toddamu kubanga kati otutegedde ogw'omusege toddamu mufukaamirira mugambe ekimu nkulamusiza ssebo weeyongere toddamu muwa budde kubanga kati oyo mumwonoonefu akitegeere naye tomukkirizanga kuvuma tomugamba ng'okuvuma wadde okujerega oli ne bwaba wambaliga mugaye tovuma weeyongere omubuulire nti kyenga omukazi kintu kibayita omukazi kyateekebwawo kugambwako tomuganya kuvuma tomuganya kubulaginga kukudaala mugambe ng'oyongereyo na bulamu naye gamazima omwana bwatuuka mu myaka ejyaka omwana bwatuuka mu myaka ng'obusimu bw'omubiri bugolokose the only thing to silence the feelings is to have somebody kakati omwana oyo muleke omwana mubulira amazima genda ku level yefuuka wa myaka gyefuuka musirusiru nga ye tuuze omwana ate mufuule mukwano gwo bw'ona omufuula mukwano gwo omwana oyo agenda kukubuulira buli ekimutuukako buli ekimugambibwa kyonna agenda kikuula kubanga you a friend bamaama mubeere ba mikwano eri abaana nga gw'olina ky'ozimba eky'omumyaso omwana wo butagenda kwebakibwako omuntu yenna okikkiriza nti kaakati omuulira omwana ebintu nga bino n'atuuka n'okumalako makerere wali abasajja abaseegu bashuga ddaddi naye nga tagenze na muntu yenna ng'ali vagin omwana n'amalako makerere ng'ali vagin naye nga bigambo byonga maama naye ng'ate ba boyfriend abayina balavers abayina naye nga mwogera n'akubulira kino n'omubirira ddala ku myaka gye naye nga gw'olina ky'otaasa omwana amalako bulungi nnyo makerere nga vagin
omwana n'afuna omusajja amwagala n'amuvaluwinga atutte embeere atutte vagini mu bufumbo. Bannange marriage ng'otutte a girl who is a virgin omwana oyo omurespectinga ate naawe nga maama omukooli omwana gw'aba afunye aba agenda kuvaluwinga ng'alaba okuziza omwana omutuufu yennyini era ojja genda okulaba nga buli kyoyogera kiyingirawo bulungi nnyo kubanga omukuliza omukazi gwatalabangako. Bamaama ffe tukole gwaffe kino byembabulya si byabataata teri taata ayinza kutuuza mwana bamaama ffe tutuuze abaana baffe. Omwana mutuuze omwana tomukugira kuba na boyfriend omwana muleka abeere n'omuntu akakkanya obulamu bwe naye kimu kyokka lwana lutalo funa gasitolo obutaggwa funa agaboozi g'omuteerawo obutaggwa ng'olwana kukugira kiri. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.